Kampala Queen. Ligi y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakyala eya FUFA Women Super League ezzeemu okuzannyibwa olwaleero n'emipiira 5 egizannyiddwa ku bisaawe eby'enjawulo. Kimono, long ball in. Ogumu ku mipiira gino gwadde wakati wa Kampala Queens eyawangula liigi eno sizoni ewedde ng'ettunka ne Wakiso Hills ku kisaawe ekya Philip Omondi Stadium e Lugogo, era guno guwedde nga Kampala Queens ye guwangudde goal 2-1. 18-yard box and a strike taken straight into the top corner. Charles Ayeko omutendesi wa Kampala Queens agamba omupiira guno tegubadde mwangu eri ttiimu ye era yeebazizza abazannyi be olw'okulwana okufiirawo. Ndi musanyufu nti ettiimu yange emanyi nti we tuba twagala otwala ekikopo tulina kuwangula. Era olwaleero tugujje wala olw'ensonga nti buli ttiimu ejja okuzannya omuntu adifending ekikopo. Ettiimu ejja nga yeesibye 10 ku kinne waakyo. Obuwanguzi buno bututte Kampala Queens ku bubonero 19 era yeri mu kifo ekyokubiri ku kimeza kya liigi eno ng'ate Wakiso Hills yesembye ku kimeza kino mu kifo eky'e10 n'obubonero 5. I'm very happy as any other player can feel. Scoring a goal, it's not easy, but I'm very happy that I've managed to score a goal which has made my team to get 3 points. Ate emipiira emirala nga bwe gizannyiddwa, Kawempe Muslim ekubye Uganda Matters goal 3 ku bwereere, Lady Doves ekubye Rines goal 5-1, Makerere University ekubiddwa Asubo Ladies goal 4-2, Nogwashi Maroons egudde amaliri ne UCU Lady Cardinals nga tewali alengedde katimba ka munne.